Katikkiro wa Buganda wanayanirizibwa Ssekiboobo Alex Benjamin Kigongo maka g'omubaka Nambooze nga ye omubaka akyali mukosefu. Omubaka Nambooze ategeezezza Katikkiro nti kyennyamiza nnyo okutwalira ku mawanga okufuna obujjanjabi naye ate ng'eyo osangayo bannayuganda nga be bali mu malwaliro okubawa obujjanjabi oluvannyuma lw'okukozesa obuwanana bw'ensimbi okutambula ogendayo. Nambooze asabye Katikkiro wa Buganda okulaba nga gavumenti y'e Mengo etandikawo amalwaliro gaayo okusobola okussaamu ebikozesebwa ebirungi okusobozesa bannayuganda n'okusingira ddala abantu ba Buganda okufuna obujjanjabi obulungi. Ye Katikkiro Charles Peter Mayiga agambye nti eggwanga lyonna okukulakulana kyetaagisa abantu nga balamu bulungi mu mbeera zonna. Katikkiro era akinooganyizza nti mu biseera ebijja Buganda egenda kutandika amalwaliro gaayo okusobola okwanukula omulanga gw'abantu bonna. Kalumba Ronald yakusakidde eggulire lino ku WBS TV.